Okusooka Mayiga njagala okugamba nti tosobola n'olunaku n'olumu kukubira abantu kugamba abantu bajje batuthreatening embutulekerawo okwogera ku bintu bya Kabaka. Ekyo never. Mayiga kino njagala okukikugamba. Tosobola keera kumacha n'ogamba kojja omugezi Lumbuye Asimwe Sami yekolera Katongole n'abantu bonna nti okwogera ku Kabaka ffe tujja kumwogerako paka ng'omututte. Ate ebintu bye tukusaba biri simple. Ekintu kye tukusaba Mayiga kiri very simple. Kwata Kabaka omutambuze akole ki ajanjabwe. Ffe tetukyali bawumba tuutube mukeera ku macha ne mubuzaabuza. Guno omulembe gwetegeerera. Kwa mukitegeera gwe guno omulembe gwetegeerera. Kati njagala muwulirize message eno. Njagala bannange buli omu muliko abantu kati 13. Njagala buli omu atayipingeko Kabaka ajanjabwe. Kabaka ajanjabwe. Tutsimbudde. Bampito kanyasa. Oyo Sam. Ndikagira kambuzi sikwe kabuwala. Ekibi nkyogerako ekimererezi tebangako mmere. Niwe kirinyirira kitya kiba kimererezi. Naye Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okoze kinene nnyo okuyambako gavumenti y'enyalem eya Museveni eyamusibira mu bbwa okumalawo Buganda. Kasajja gwe byonna ebyapeninga mu ggwanga lya Uganda weefudde n'ampulira zibiri kinanjo kyankimize. Mwanyinaze Grace Nami mbadde nkurespectinga nnyo oli mukazi. Ongambye nti onjagala nnyo but stop posting Kabaka. Please. What do you mean? Bwe postinga Kabaka ne mugamba omutwale mu ddwaliro kati awo nkoze kyakabi? Olabye muliko wano mwanyinaze oba oli mu fake account. Tugenze mu bale bakadame Dubai. Katikiro. Tokimanyi nti bakadama ne basekadama bali kubajjamu ensigo zaabwe ne nabaana abawalabu be bazunga nazo teri ayamba. Katikiro otukunga okununula Obuganda. Tokimanyi nti omusenze gwe mwasenza Yoweri Kaguta Museveni ne kabineti ye batta Uganda okusinga Sirimu. Katikiro Uganda ne munsi yonna Sirimu gwafuuka musujja. W'omufuna ng'olina ekyokulya n'omira eddagala onyirira n'osinga n'oyo atamulina. Era gye balya abamulina nga banyirira basinga n'abatamulina. Bw'oba tonna sharinga video. Njagala weekonyere ka emoji bw'oba olumirirwa obulamu bwa Kabaka. Era njagala muliko abantu 207. Njagala buli omu agambe nti Kabaka ajanjabwe. Mbegayiridde mbafukaamiridde mwenna abalaba video yange eno. Bw'oba oyagala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga kati ffeffe tulina omulwanirira. Kabaka gezo kwate ku Queen Boris Johnson nga tannamulwanirira ono omungereza wa wansi ya mulwanirira. Kati bw'oba ondaba wano njagala otandike otypinge wansaawo nti Kabaka ajanjabwe. Wano Charles Peter Mayiga njagala osembere ku video yange eno. Charles Peter Mayiga njagala osembere ku video yange eno.